mwasuze mutya Bulaya sala ngo kigundu nga bulijjo wano mu masekati ga America agafa mbwengula mbaddeko off air kuba tubadde mu Memorial Day weekend nali ku NAMCA manyi nti namwe mubadde ku birala bingi banafa abatongole association babadde eri Boston ate n'abatwegaite babadde nnyo e Texas mbakulisayo mukulikeeyo kakati tugenda kutandika okubabudde biki ebyabaddewo sava kalemi yabadde wano ng'atukuba naye nga mawulire amalala nabadde wano nga nsiike nenga nti singa njagala okumanya ebikwatagana ku kangeze bugezi ekibiina ekya National Unity Platform ate nafuna kasa nenjogerako ne Joel Ssenyonyi yali wano very recently amawulire nagabalaga nti bwe mba njagala okumanya ekikwata nga nakye neebuuza ku National Unity Platform nze ebiseera ebisenga ntunuulira kiki Joel Ssenyonyi kyayogedde oba wayisa omufumbiro okiraba kakati lwaki nti those are the official mouthpieces as far as I know nga sinabawuliza byamulala byonna nsooka ku nsonga ebeeriwo mwami mufumbiro ayogedde ki mwami Ssenyonyi yagambye ki kakati ne ku Bwakabaka bwa Buganda nsooka kuwuliriza Katikkiro kikyayogedde oba omwogezi wa gavumenti Israel Kazibwe kyayogedde nze that's how nsuubira nti bukyandibadde ebyabalala mbitunulako oluvannyuma ate it takes a lot nze okuva ku kino wayisa omufumbiro kyayogedde ku bikwatagana ku National Unity Platform ate mpuliriza ebyabalala mu neighborhood nze ebintu bwe mbikola NAMCA erina president n'abalala abajoogerera era beboogedde nze byenkwata for the most part or else I might cause wahala.